Bannakibina ky'NUP bakonde ku kitebe kyabwe Makerere Kavulo okwetaba ku mukolo gw'okusonda ssente zigenda okubayambako mu biseera by'okunoonya akalulu aka 2026 akakubye koodi okusinziira ku sandisi w'ekibiina David Luisi Rubongoya. Ssente ezisondibwa zigenda kukola emirimu omuli okuba t-shirt zinayambalwa okusasulira abagenda okwesimbawo nga kwotadde n'okunoonya akalulu kampeyini zinatandikira okutuuka bwe zinaggwa nga beetaaga ssente ziri eyo mu buwumbi. T-shirts, posters, paper flags, manifesto zaffe, billboards betuba bambukisa ne tufuna space. Pulezidenti w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye abantu bonna baziba bakwasiza ku nsonga yonna okutuuka we bali kati. Tulina akalulu omwaka ogujja, twatuuka ekiseera gye buvuddeko awo tugenda okebera ku akawunti nga tusigazayo ndowooza miliyoni 2. no balaba ku social media bagamba namba ki kwe tuba tuteeka kwe kutuula wansi ne tugamba bannange wadde tutambula tuvimba wadde bye tukola byonna tebyetaaga ssente naye kukana akasente ke tulina ekyamazima tukyetaagayo ku ssente era ne bakkiriziganya naffe fenna ne tukkiriziganya tukola ki kati nno bakadde baffe baganda baffe bebigere bino bye mulaba bituleese. Yebazaako ensusa abaka palamenti ababayamba ennyo okufuna ekitebe batunayongera okukuutira abantu abakwasizeeko. Twasazeewo n'obukulembeze bw'ekibiina tuneeminge akakiiko akagenda otukulembera mu kuŋŋaanya ssente zino. Basebo ne bannyabo nsaba munzikirize mbanjulire akakiiko akagenda okufundraisinga oba okukulemberamu ekibiina okuŋŋaanya ssente zino. Kyagulanyi ategese nga bataddewo akakiiko akagenda okukuliramu okusonda ssente zo nga kakulira omubaka wa Nakawesite Engineer Edward Nsubuga bali mu ezo era nga yeegwanyiza ekiwalodi mmeeya bwa Kampala. Akakiiko ako kagenda kukulemberwa Honorable Engineer bali mu ezo Ronald Nsubuga. Bali mu ezo alambudde engeri gye bagenda okusondamu ssente zino ng'anaasinga okuwa ssente agenda kufuna. Certificate zino zisayiningiddwa pulezidenti owamu nange. Anaaba afunye certificate staff 4 ajja kuba awaddeyo $5,000,000 paka ku $9,999,000 kumpi $10,000,000. Certificate olwa bannakibiina batandise okuwayo ssente nga basingubidde batandikira mu bukadde 10 okudda waggulu. Olunaku olwaleero nkoze contribution yange ya $5,000,000. Todde obukadde 5. Bano baliko obubaka bw'obadde bannakibiina. Tubakoowoola buli omu gy'oli Bannalubaga South bannange mbakoowodde mujje tukwasizeeko Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kulembeze mu ggwanga lina beetaaga ssente kati ffenga ffe abawangayira wano mu kibuga Kampala tuvunaanyizibwako 10 tunoonye ssente tubeezeewo ekibiina kyaffe tusobole okuwagira ebitundu byonna ebya Uganda. Omu ku basizi osanyusa bannakibiina ye Munnakatemba Kapere nga yeemye $10,000 nga kuza asuddeko $1,000. Nze ndi mufuna mpola era ndi muntu wa wansi nkudde $10,000 naye ku $10,000 ngenda kutolako $1,000 ogwo esigadde gagenda mpolampola era ze nsobodde nkola ki nange Kapere nsobodde. David Tamale ne Mary Kesimire bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.
ku mukolo guno amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP mu ffumbiro wa Yesu azine mulongo munne Kenneth Kato era nkabuze kata bannakibiina babuzaabuzibwe kuba bombi bakoze nga bakalabalaba omukolo.